nga amafuta gakyabuze mu ggwanga lyattu Uganda bannange ffe tekitugaana kukola ki kuba tusaako entertainment news yonna kono Kakosfax 256 kigambibwa nti n'abagaleeta bakyali ku booda y'e Malaba balabiddwako nga basamba mpiira naye nga tubalinde essaawa zonna gwe weesirikire sindika ka transport osindike ez'enviiri osirike buli kimu weesirikire amanya gange nze Trace May Hakebumunnya wano Kakosfax 256 ngenda banga kutandikirawo kyekyo kumanja watange. Happy birthday omwana wa Vinka, simanyi oba amanya twagategeera naye happy birthday omwana wa Vinka. Yes, oyo omwana yajjanga surprise kwegamba ina natukubako we batoti ne kafiga ne katwangulira ne kaddayo mangu engeri n'ebivulu gye bagenda okukola ki okubita. Omwana wezeze omwaka gumu yazaalibwa mu covid awo ne bamugulira mmotoka omwana agambye akoyo tambuze ebigere leba ne Vinka kyota tukola mikolo mu nkukutu Lubutto mu nkukutu oba wayambalanga buki enaku zino bwotwesunirako bawali wabuterekawa. Anyways, happy birthday. Wetwogera ku zi birthdays tulabye saga ezibadde zigenda mu maaso wakati wa Vivian Tendo ne eyali manager we Yese Oman Rafiki Vivian Tendo yalabiddwako kakolo kakaita kakolo mukolo gwa birthday nga celebrating was it 24 years. Yes, ogenderedde naye lwana ka height yako kubanga yekasukka n'emyaka gidduka yalabiddwako ne yeewakana ebintu ebigenda maaso n'okutambula okwo ku social media okwo bingi nnyonnyo ebitiisa ebikanga n'ebibulirira nga koli kubanga Yese yamutandika sebo yanyiga bulungi anyiga wamubulira nti munnange ensi eno anyway n'abatandika ba Juliana Sibe bali nabo so ekyo tugamba Yese Oman Rafiki Vivian Tendo yabuziddwako nti ensonga zino zigenda mu maaso zogerako ki n'agamba bamikwano mwenna muzze wano n'olugambo lwammwe lwe bataabakubira nga musuubira nti nze ngenda baddamu n'abagamba mikwano sinze yatandika ziri ensonga mu mawulire so mugende munoonye omuntu eyazitandika n'aziteeka mu mawulire abannyonnyola ensonga zino ne twebuuza oba ogamba maama wo tali mu nsonga zino teyaliyo sayinza lwaki wamukkiriza okwogera ne bannamawulire lwaki oba obukkiriza okwogera ne bannamawulire neetaaza kitiibwa mu ndongo nze njiwa endongo nze njiwa naawe nze nakuwa sobola owa n'abalala toconfusing mind ya general mu ndongo gwogenda owandiikira abalala oyagala ffa endongo tokwatanga ku nnyota y'abantu tokwatangako noonya oyogere nange stupid saga akunyiza. I'm not a fool nze sina gwe ntya njagala ndongo yange oyinza okulowooza si signing andi musiro jasuula abantu abasirikidde ebintu mu buzibu ffenna tusirikidde ebintu maama wo yaani yajja mu ndongo yaffe gikyankalanya genda obigambe Julius oba Jeff aba baani abagala okusigninga ku mannyoko. So I'm taking my phone to my lawyer and the law will look for you and you know that I'm your boss. Tomanyiranga abantu ndeka abantu alina kyasobola kunkola kubanga endongo yange bwe naafa togenda giwandiikira abantu oli kisiru kyanagwe totemanga mikono gikuwa mukisa sitaani va ku musiru ono lokoka funa amagezi osabe mukama akuwa amagezi agalaba tozala wanga maama wo si ye Katonda jjaffa ng'owange naye bw'anaafa ogenda beera naani Vivian waabwe kula si a group tujite group oba bakwatagana ababiri okwawukana tulabye Shiba ne Jeff Chiwate nga bo at least babadde bawakinze for years and years naye kalate Vivian Tendo otandika okwawukana ne abadde akutegedde tuba tunakugamba ki omukulu Toolman Kibalama ya proposing yavudde mu mbeera y'empewo eyitiridde ennaku zino bannange osaana okolenga Kibalama bwakoze osaana okube ku vivi abasajja mukakkaneeko mukube ku mavivi kubanga kisusi mugenda sindika transport busirike n'abanattu basirike mukube ku mavivi kubanga Toolman tumujjukire yatuyimbira kisumuluzo oyo yanyize ekisumuluzo naggulawo nakuba vivi wansi na proposing omukyala era yavudde ku katale k'abanoonya era oba ng'oli muwala ng'oli eyo nga weetega badde nkyagamba basireya mwenna abaali bacrashinga ku Toolman Kibalama we mubanga muli mu muzzizo okwetega mu kisera ky'okwetega Kibalama yavudde ku mudaala. That's what you have to know. Yes, ya proposing essaawa yonna goma siziruma
abali mu love jamli mbatumirako jjonyo mjebaleko obanyi ense ya love buli omwaji nnyonnyola lulwe era buli omwaji vaamu lulwe n'abagira bano nabo buje bali naye omuntu wakugamba nga nti nze nakibagamba nnyo ono ku Flavia ne Kabula ne mbagamba temuteekayo byammwe era mwalaba ebyavaayo kati obagwe wateekayo ebibyo era okakkano oviiriddemu awo ne mulaba no ku rape ne cocktail naye nga temuteekayo byammwe era emikolo negigenda mu maaso kakati minywanyi womulaba ng'abaagalala ne baba bakwanye ng'olina evidence sirika kubanga ba love buds ababiri Momo 19 ne Dax Cartel byali byambu mu nkukutu mbubazeemu ne beeyogerera ebisongovu oli nasuubiza okuzaayo amahale naye nga mahale kigozaayo bannange sererobooziina amahale tegazikikayo bannange so baavudde ne ka video nga kalina love empitirivu eyiike eno wedde eryedigera nga Momo tolina nakyo omugamba amaze okugenda keyebweru agenze musimanya asomesa bamaze omuwuba bamuzizze eno kati Momo agenda kufumba omukazi nga tonalaba ku nnaku batogenda kufumba munywanyi kati Momo anaddemu omuwulira nti avuddeyo wa Dax Cartel ajja bbayi n'ekikyamu omanyi osooka kutambulamu andi olina okubeera grateful nti wootuukira okusalawo nti kanzireyo nga n'oli ali welcoming ali akkiriza okujjaayo kuba waliyo okuzunga ne bakuwubawuba ogenda okudda nga n'oli takyayagala yakuzzaako dda thanks to Dax Cartel nti yabaddewo ne yeekuumira ekintu kye paka wekyakomyewo mu line nekitegeera mbu this is the man abakyala mwetaaga discipline ngero tokaayana omuleka n'azunga naye n'abasajja kyekimu omuleka n'atagala namala n'akomawo mu line ng'ateredde mu line omukulembeze eggwanga yatusuubiza nga abaana bamaze okuddayo ku masomero nti ebivuluma baala bigenda kuba biggulawo biddemu okukola abayimbi ba artisti bananyini mabaala ennaku bazibalira ku ngalo era nga yetwogera abula ennaku nga 5 nyaawo kwebe bato batandika okugula abakubisiza zi posters abakubira kalenda abakubira yona gye bakubidde as long as oli artist batandise dde okwetegeka mwe muli omuyimbi Pallaso yatukuba ennyimba zizo zibalamu zizo bakongera endala n'atukuba ennyimba nga zitegerekeka naye kyetwebuuza posteno gye twalabye byamaddala oba si byamaddala omwana mulenzi ategese ku cricket oval tujjukira omuyimbi yasembayo okubeera ku cricket oval ebintu ne bitatambula bulungi naye yali w'amaanyi naye ebintu ne bigaanagaana last time Pallaso okutegeka yategeka kyaddoolo netugamba okay awo kale empisa zaali zibulaabulamu ng'alwana nnyo naye kati wakoze ku hiti lwaki era tazeemu n'ategeka kyaddondo lwaki atagenze cricket oval musome ku history w'abayimbi abamu tuleme kwatumiikiriza final ezo boy nazihiti naye nga abamu tebazirabanga hiti okay with good promotion abantu bajja kujja naye 50-50 omuyimbi Walkaga meeya w'Ekyengera omuyimbi Walkaga meeya w'Ekyengera naye yategese oba meeya agabudde oba meeya akoze atya okuyingira 15 netugamba bannange honare babantu tobasedde nnyo nga twakava mu covid n'agamba nedda omuntu yeetagisa ali kamucomo ne kasoda bigwera mu 13 wandekeramu 2 ezigenda okuleeta abayimbi ba Geoffrey Utayo okubateramuko ku mafuta nandekeramu n'ezigenda okuleeta oba okutimbatimba abankoze bubi nnyo sibakoze bubi nnyo namwe ate mulimba ne bamugamba ate ku misango egiri mukati nagambe gye tobimbuza tobimbuza tulayasajja bangi bali mu kooti ne balina engeri baddukamu ewo obusangusango n'obubuzobuzo nga buyingiddewo naye nga ye meeya yagabudde ab'Ekyengera mwenna mu bunoonya obuvaazi otegeke n'eky'ettaano kyo woba olina kibebi ky'otwala funa eky'ettaano kyo omuteekemu mugende kati buli omu nagenda vayo nange nkole traces list bannange abantu nga beeyagaliza bajja tusuubiza otuleetera abayimbi ba Nuupu natusuubiza otuleetera aba NRM ye mutegesi wa bivulu bino ebyobufuzi ebyaki tebimukwatako as long as baguddawo industry ye jajjamu akasente kubanga era agenda kubeera naye ng'agabudde obugabuzi katusuubira abayimbi tebakuseere mwami bajja gange ensigade nze Trace May wano Kakos Facts 256 mwebale kusubscribinga mwebale kulaba